ebitambula ebifuumu obunyooka kamala omazi waliwo bapakinga mu nguudo kati ekyokulabirako genda entinda bagenda temple higher education council higher education wali motoka ebiri awo ebyafa dda kati bakozesanga kiosks olumu abantu bakugamba nti bikozesebwanga neeroje so neweebuuza things of works ebiruddawo okuja ebimotoka ng'ebibye nnyo climate change doesn't mean that n'emmotoka ebikadde biri awo saamonde gundi omusana bekukuvako waliwo gundi chemicals eziryakitinga negiramu so neweebuuza ki lwaki gavumenti etunda emmotoka nga bibiira ate byamulabe bayirewe oyinza okusanga n'ababbi beekwesa omuguluuza ekimotoka kyawe kyo naye nga mulimu olusaba so tubuuza lwaki genda wano saiti zebwayisaawo oluguudo olusala bwayisaawo okukwatagana negaya n'emmotoka neryawo babikozesanga kiosks tetulina mateeka mu Uganda kiki genda nemugundi bayirewo ne mu ministries zenyini osanga emmotoka ebyapakinga mu yadi za ministry neweebuuza buli mwaka waliwo disposal and procurement plan myaka 2, 3, 5, 10 emmotoka biryawo mu paaka yadi za gavumenti why not dispose them all